Kakati kino kyembagamba bannange. Ennaku z'omubbi zibaana. Ennaku z'oggwabba bwe ziba tezinnaggwayo. Okyabba era tebajja kukwata naye we ziggwayo we kapa we bagenda okukwatira era oswale. Kati maama w'abaana gw'olaba oyo mu katambi gy'awunye. Yayambadde bulungi nnyo obugoye bwe obulungi n'ava ewaka n'ajja mu ttawuni ng'azze kubba. Yazze bulungi nnyo ku dduuka ly'abandi basuubuza ngatto. Alina ekiveera kye kyatambula nakyo ekya bbulu era nga kye yabadde azze okubbiramu. Bwe yatuuse mu dduuka ly'engatto, jjukira edduuka eryo basuubuza ng'alyagala engatto za mitwalo 8. Bwe yalonze engatto za mitwalo 8 yataddemu engatto za mitwalo 6 mu kiveera. Kati okumanya n'omukazi mubbi mulungi. Engatto ze yabbye yazisoosezza wansi. Kungulu kwazo n'ateekako ebigoye ebireesuleesu byammwe abakazi bye mutambula nabyo. Kati zino zaaguze ez'emitwalo 8 n'aziteeka kungulu. Kati nga ye kyatamanyi nti edduuka mwali mu kubba lirimu kamera bamulaba. Yabadde adduka amalayo nga bakwata nyabo. Engato z'otutto ozisasudde, z'otwala ozisasudde nga yeemagaza nga bamugamba tuula wali. Awo olaba mu nsonda awo bamutuuziza nga bamutuuzaawo. Kati kye baamukoze bamugambye sasula engato zonna eziri mu kiveera zobbye ate omale oyongeremu n'amagoba gaazo. Yasasudde ddabo. Jjukira abadde abbye engato za mitwalo 6 kati baamusasuzza ddabo. Obubbi bwe butuusiza abakazi awo. So gwe wenna alaba mukazi owuuyo bamukutte ngabba, maama w'abaana bo bamukutte ngabba. Kakutusooka video kano okerabireko jimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Bane mbagamba bulijjo mulekeraawo okubba omukyalo oyo anzirye aguze ebintu ebyo bye mulaba mu kiveera kya bbulu byaguze bikola emitwalo 6 bikola emitwalo 9 mu kakaaga kyokka nabba ekyo ekikutiya ekya wansi byabbye nga bikola emitwalo 61 naye bannange lwaki muba mubba kyokka ekinneewuunyisa wuuyo gawo ng'abala ssente zabbye ebintu bikola emitwalo 61 mugambye asasule ssente zange zabbye munnange ez'ebintu muleke agende naye nga mulabe engatto zange mazima engatto za bbeeyi mulimu obukondo kati ngaako mazima ddala labayo mulimu n'engatto z'essomero byonna ye atutte ku bwereere bane lwaki mba mutusaanyaawo lwaki mba temutuleka lwaki mubba te nga muli bakazi lwaki era yenna mulaba bannange mubbi buli kimu neŋŋamba kanti sooti ngena obukakkamu ate toyogera nga nonazimba ziri meka mitwalo meka mitwalo 6 ompa mitwalo 6 ebintu byalwadde bye bibadde ebintu byalwadde bye bibadde kagamu meka kagamu gumu kati obadde obbye ebintu bya mitwalo 61 ate ompa mitwalo 6 ate ng'olwadde nkusonyiwa omutwalo guliwa ate bajjeko ku ssimu ze njagala sente zaye nga ziwera bannange ekisookera ddala bizinesi eno yatuwonyawunya kuva wansi mumutulawo kubeera we bati naye banebintu sinyangu ebintu ebikoleka sente tezikoleka kati wuyola gasente zoka oguze ebintu bya mmeka oguze ebintu bya mitwalo 9 mu kakaaga emiragino oguze ebintu bya mitwalo 9 mu kakaaga nonziba nobba ebintu bya mitwalo 6 mu gumu bannange mutusookireko oluusi kale muli owulyako ekisa noyulyako ekisa muli mutima gwe ogamba naye nga mubbye nnyo. Imagine osasudde ebintu byosasudde nga byo byosasudde bya mitwalo 9 mu kakaaga kyokka nobba mazima ddala nobba ebintu bya 6 mu gumu. Ate oli mukumpa mpa omutwalo ogende bw'oba nakutwale ku poliisi ate nga ebintu byange mbizzaawo ne kesi togenda gitwala ate ngenda mala nakutwale ku poliisi mpa omutwalo gwange njagala sente ezo nga ziwera anti olwo olwaya ziba zibuuseeko olwo kasi siyategeera ab'emiggo bagenda kujja ashwanda tunete emiggo njagala 6 mu gumu sente z'obadde obbye
Tompa bitundu. Kwanje? Antu gena jitwala. Kwanje? Njikuwa jimitwalire. Kati kale mpenzi wacho baddomba. Gwe muri obato yamukisa. Kulo bintu sigena bikwa tokena bikwa wala nekesto gena bikwa watu walikubina kukola kulo. Wanga simanyi banga kibyoziridde ebintu basoko kuba simanyi bali kola sende meka olabe ekyale. Zadi Nanipo vya Adam kozeko Dana Jango zeye ngato zanga zino zonna muzizeyo beno Alakati mukolelechi nga sinaba kweyongerayo banange nina ekipya kyendi mu kubafumbira. Tugenda kutandika okukola live ku YouTube wano ku CEO Michael Uganda YouTube channel. Naye live eno gye tugenda okutandika okukola egenda kuba ekwatagana ku mmwe abandaba. Oyina story yo gy'oyagala okusharinga. Oyina eddoboozi ly'oyagala okuyisaawo. Oyina ekikuli ku mutima nga baakikukola waliwo omuntu yakikukola naye nga kikuli ku mutima kikuluma naye nga wabula engeri gy'oyinza okukyeggyako. Jangu otuwe story wano ku YouTube channel ya CEO Michael Uganda. Togenda kusasula wadde n'ekikumi sina kye neetaaga kikumi kyo. Oli eyo oli kadaama, oyina by'oyitamu, oyagala okuyambibwa naye nga toyina ngeri gy'oyinza kuyambibwamu. Jangu owa abantu story yo abajja okuyamba bajja kuba nti ate weebali n'okuwabula n'okuwaŋŋana ku magezi gwe mulama gwa live eno gye tugenda okuba nti tutandika okukola. Buli muntu yenna ayanirizibwa oba musajja oba mukazi. Waliwo yakukola ekintu nga yakuteekako ekizibu naye nga waliwo ebyaliwaawo ng'osobola okutuwa story yo sad story yo yonna. Jangu tuwabulaŋŋane. Tujja kubaako bangi. Ojja funa abantu abakuwa ku magezi, ojja funa abantu abakuwabula n'okukuyamba. So mujje mwenna mbayita. Ennamba zange kweziri awo mu bio. Nsindikira ka message ku WhatsApp ku line yange ya Airtel mweri awo mu bio yange ya YouTube ne MTN osobola okunkubirako zonna kweziri. Nenga ka WhatsApp kajja kola amakulu. So tujja kubaako kuno nkusindikira invite nojja ne tubaako kuno nga tuli mu kwogereziganya. Mbanga kukolako interview. Tujja kubanga abakola interview nenga oli mu kutunyumiza olugendo lwo. Ekyakutuukako, ekyakutuusaawo, embeera gy'olimu kyonna ojja kuba nti ate otunyumiza. So mwenna mbayita era mbakoowoola. Mbayita mbakoola munsindikire message tusobole okuba nti tutandikirawo. Nkiddamu kya bwerere tekiriko kusasulira. Nga neeyongeddeyo maama w'abaana oyo gw'olabye nsasira nnyo abasajja erudda yadde n'abakyala mbasaasira. Naye maama w'abaana ng'oyo omuze gw'obubbi ndowooza tugulekere basajja kubanga sijja kukulimba. Kiruma nnyo okukwata omukazi ng'oyo ng'abba. Kiruma. Abakazi bambala ne banyuma ne batonnya naye ng'avudde ewaka ng'ekimututte mu tawuni kugenda kubba bintu by'abantu. Ne b'ogenza okubba maama nabo balina bye bayitamu. Nabo tebali bulungi balina ebanyigiriza. Omanyi omuntu osobola okumulaba ng'alina edduuka eddene bwe lityo nolowooza mbu ye yatuuka yamala. Omanyi buli muntu levo kwatuuka aba n'ebimusoomooza kakadde. Oyinza okubeerawo mu bulamu bwo ng'ekizibu kyo kya mitwalo 10
ng'olaba obulamu bukutamye ogamba bannange emitwalo 10 n'azijja wanze. Okitegeera ekintu ekyo. Naye kankubuulire eri abantu nga ekizibu gye kale kisobola okuba nga kya miliyoni 5 naye nga muganda wange teyeebaka. So buli fenafena buli grade gye tuliko tufeesinga ebizibu bya njawulo. Tojja kusanga dduuka lya mukazi ng'oyo olowooza nti olw'okuba lirimu engatto omuntu atikkula konteyina omusolo gwe bamukuba guba mungi. Layisinsi wano nawali babayiribya nojja noyagala okutwala emaali ey'obwereere obbe kati maama w'abaana oyo bimutuuseeko. Abbye engatto bazimusasuzza ayongeddemu ne interest. Byebyo. So abakyala mulekeraawo omuze gw'obubbi mugukomye mugulekerere ddala. Mugulekere ddala. Si Omayiko Uganda YouTube channel kwoli baagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakale. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkezo obufumbo. Edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa. Edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri. Edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuujo okulwa emitiiyana. ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum.